Half London. Labano Nambi Farida. Never net government cham 7 chiweddeyo. Ayeyeyeyeye. Tuba kunamiza. Mukunami. Temukyaswala muswaza buswaza. Yenna tunula bubbi bwerere. Obeera otyo omukazi ng'oli mubbi. Ate munnange bano abantu bajega balowooza basobola okuba protest vote. Balowooza basobola otumalamu amaanyi ne molaalo eronda. Ne bamutegeka akalulu emirundi 10 tujja kukalonda tukakuume ate tukalwanirire. Mazima. Twagala ggwanga lyaffe. Twagala ntebe nnene. Kati bo balowooza obuzibu bwaffe kifo kyaba MP. Abasiru. Bannansi bakimanyi bali mu lutalo. Tuli mu lutalo tugenda kukola kyonna ekyetaagisa bantu mmwe tubawone. Ate gwe Nambi tugenda kuboola. Ojja kuboolebwa. Munnange ensi yonna eraba biki bye mukola. Mulaba amatama. Genda kumani. Mazima. Avuddeyo n'asazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Ekyobuswavu ennyo mwakiraba nti kuva ku nomination Museveni yasindika abatujube abajjati ne bakuba ne bakola buli kikolobero naye amanyi g'abantu ne gawangula. Lunaku lw'okumulangirira kyatwala kuteekawo pressure kuteekawo mbeera balyoke bamulangire newankubadde yali awangudde ku polling station zonna. Tekyakomaawo n'okumugazeetinga mu gazeeti y'eggwanga nakyo kyalwawo n'okumulayiza obulayiza bamulayiza mu office kubanga bonna baali batya Museveni. Ninga twabagamba Museveni akubika era twamukuba akalulu. So ekyo kyaluma nnyo Museveni kuba yali ataddemu ssente nyingi nnyo ez'omuwa omusolo ng'ataddemu biliyoni nyingi nnyo buli kalulu kumpi akaguze kakadde nene tumuwangula. Ekyo ne kimuluma nnyo n'alagira aba NRM batwala omusango mu kooti newankubadde temwalimu mu musango gwe baatwala. Ekitabangawo emisango mingi nnyo ebyo by'okulonda egiruddewo okusalibwa. Naye guno bwedakiika akaseera katono nnyo ne bagusala mu bumenyi mu bukyamu ne basazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Of course kya buswavu naye era tujagena mu kooti ejulirwamu. Ekooti ejulirwamu naye bwe neekola kye kimu ffe tuli beetegefu okuddayo eri abantu b'e Kawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era baddemu balonde Honorable Nalukoola. Naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo ti Museveni akubika nga bwe twamukuba e Kawempe bwe tugenda okuddamu tumukube mu ggwanga lyonna. Just mwebereremu protest vote 2026. Thank you very much. Nange neebase nendoota ekiroto kye mutagenda kukkiriza naye buli kimu nga bwe kyabadde ebintu by'ekiroto bwe bityo. Nabadde neebasenze nendoota UN ng'eyingiddewo ne UN Charter nga bagirina nga amendment bill yakayita Museveni ne bamukyunya ne bamugamba tokigeza okukyunya bannayuganda kiki ekyaddala. Nabadde nkyali awo ne Kyagu ne bamuyitayo ne bamutuza wali ne Museveni natula wali nga UN ebali wakati nga Museveni yali kukimwa saba amnesty akaseerako ekirooto ekyo olunaku olwo nga bannayuganda tulindirire ensi ensuubize. Nze neyimbira byange temunzijemize ne tuteese njagalayo tuteese ekintu kimu nga tunagenda mu maaso kati ye manyi tuludde wala ne foreign policy zino tuzijja wala nga tusoma busomi nti UN Charter egamba bweti ekola bweti bamukubira mu kino kakati ne tujja democracy ne okitegera gye tuvudde nga tetubirabako nga balala bazalawa kati betuludde nayo nsaba kati njagalayo omuzira kisomo averi agambe kati gwe Shama ngenda kugulira suiti mwogenda okwambala wali nga Kyagulanyi alayiranga minister foreign affairs nga alayiranga president esuiti gyogenda okwambala nga bakulangiranga minister foreign affairs njagala ngisabule n'omulala agambe Shama ngenda kugulira engato ya Louis Vuitton ngenda gigulira njagala nsooke mbyesale we mala okulayira bwe nti nga minister ngambe kati abachina mufulume mubye Rwera mubye buli kimu Wagagayi mufulume okitegera ekintu ekyo nsooke nyiige ngambe ani yaleta wane nakabinja ka BRICS fuluma mfulumya no BRICS gasia ngenda kuba mukambwe okitegera ekintu ekyo. Ladies and gentlemen, oluvanyuma lw'okuyisa amendment bill
okuvanyuma l'okuyisa amendment bill United Nations nejja neyingirawo wemaze okuyingirawo nina ekintu kyenjagala tusooke tuddeyo kukemabega UN eno gisubire mu bintu bibiri either azenga negotiator nkiddamu either azenga negotiator oba azenga protector ng'akozesa right oba responsibility to protect bye bonabiramu ebiti bibiri ekintu kino kizze kitya tusooke tuddeyo emabega ku mateeka gagayisiddwa kwabaddeko erya iPod Interparty Organization for Dialogue then ne bayisa n'erya UPDF naye nga tetunamala kuleeta mateeka ago tusooke tuddeyo ku kifaananyi kye nabagamba mu sevinge kyakwibwanga ennaku z'omwezi lumu omwezi gwali gwa December omwaka gwa 2024 Norbert Mao waliyo convention eyali mu Geneva Norbert Mao yaliyo naye mbagamba tumulinda akomewo naye mu sevinge ekifaananyi ekyo kakati tuddeyo kino ekifaananyi kye ngamba abaludde nange mu kirasi eyo video muzijjukira abakabuukira nga mugamba eno kirasi yerimu ebifuna mutule nammwe katwaye katuzzeemu bipya zino chatters leero tusoma bye tulabako neneebaza nnyo mu abaludde nange ababadde bakkiriza nga temunnalabako then nammwe tubaaniriza abaagala okuyiga nga mumaze okulabako okitegeera ekintu ekyo naye nga Katonda abeera wamu naabo abakkiriza nga temunnalabako tugenda mu New Uganda nkiddemu tugenda mu New Uganda kati wesuuti inbox me nowengato inbox me okitegedde ekintu ekyo United Nations eno soke tuddeyo mu tteeka liri iPod babadde bagala forced dialogue mu forced dialogue oyo Museveni ayagala nga yalina bargaining chip Nimudi eyo amateeka gonna ge bayisizza erimu lyabadde likomyawo Nimudi as a negotiator oba mediator then ate lino lireese UN as a negotiator oba mediator owe Syria kati tujje mu struggle yaffe tutunulire ekifaananyi kino ne kino iPod eno wetugendako Ghana demokrasia gye tumulaba under Jerry Rawlings interparty committees for dialogue interparty dialogue committees webagita IPDC ya Ghana webali bagita naye negotiator oba mediator yali Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD waneno muteekeyo lye baleese Nimudi era yali emabega ga iPod yasooka na withdrawing n'abagamba mwesotinge nze nja kudda nga maze okwesotinga Nupu n'ebiganiro yabigaaniddewo omuntu abadde emabega ga iPod it is the same Nimudi eyali eggana Nupu yabiganye Nupu ebiganye United Nations kikyekoze ejjiddemu eryo etteeka lyennyini negaba Museveni togeza n'oliteekako omukono togeza oshegera bano nabagamba balina obuyinza bano kati abataano bonna bazze abataano bonna bajjidde muno naye nga bajjidde mu human rights yensonga lwaki gundi gye bakulembeza bagita United Nations Human Rights Committee oba Council okitegera gye baleese nakugamba bano we baba bakubira mu human rights ba democrats oba ba capitalist bakubira mu human rights okitegera ekintu ekyo kati gye bakulembeza maaso n'ogamba togeza n'oliteekako omukono okitegera ayiva ekintu ekyo okuva eri ewawunyidolo baali bakimanyi from the beginning era tubakugwa mu trap eyo ne tugirigitimizinga kitegeeza Museveni abadde afunye legitimacy okomyawo military rule naye mwe abalabye ku mawulire ago mulaba nti bagamba n'okugamba tekiri mateeka tekimitinga international standards video sigenda gizanya abadde ku mawulire ga NBS kubanga tulina budde time tulina ntono wanene okukola video eno naye tugereremu eno document gye twatu explaininga okitegeera ekintu ekyo bakugamba nti telimitinga international standards era ne bagamba Museveni takola ki tageza UN eno balina okubanga balina diru gye bakola ne Norbert Mao wano nejja wano then number 2 kiyinza okubanga UPDF ekiwandiiko kye yayisizza ng'international inti platform abayekera abasponsoringibwa Germany inga UN yakirealize nti omusajja ono ayagala kutandika ku violating human rights at peak ne bagamba katukole ki katujje kati muna Uganda njagala oteeka amaaso ku tteeka eryo ne UN eno reaction yayo tugenda ogiteekako kati subira ebintu bibiri either dialogue or right to protect nkiddemu subira dialogue oba responsibility to protect UN okujja mu nsonga ezo kyoba osubira then iPod kyo kyaganye Nupu yabagambiddewo nedda baba tetujja kujja mu dialogue nammwe ukitegera ekintu ekyo kakitegeeza etteeka lya Museveni liko at balance so ekyo bwe kitewe kiri okategeddaako so UN tugisubiremu ebintu bibiri nakugambye wano akalulu ke tugendamu protest vote eno gye tugendamu egenda kubeeramu ba democrats bonna bagenda kujja naye
ba Democrats ba frontliners tulinamu American Foreign Policy 1962 oshekera 1987 under Reagan tulinamu UK Foreign Policy 1894 1900 1962 ne 80s nga Museveni ajja 1980s nga Museveni ajja oshekera UK Foreign Policy yali ekola then tulinamu Vienna Convention mwawulitenga no wa UPDF na yali kola tukenaita mu Vienna Convention tugobe mumugobe then mukagundi ako mwenyini tulinamu Rome Statute Doctrine of the International Criminal Court nebineno zona tools ba Democrats oba capitalist bazikozesa UN ngejidemu gundi mungejidemu United Nations Human Rights Commission wachi mwejidde United Nations eno nabagamba bona abatano babeerawo bano batopu kwaye bakola United Nations Security Council kati kyamaze okurealizingibwa yensonga wachi mweno document yawandikiddwa yasomeddwako ne ku NBS bagambye bo bayimidde ku count nti government ebadde wamba abantu etulugunya abantu n'okubuza abagivuganya okitegere ekiro ekyo era we bayimidde ne bagamba Museveni togeza n'oli signing etteeka eryo kati Museveni ayinza odisigninga nenga amaze bowinga down then nasaba dialogue okitegera okulaga system nti ekyayimidde okulaga balina abagikiririzamu nti ekyali n'amaanyi then nasaba dialogue nakugambye dialogue ya UN His Excellency Kyagulanyi abayino gijjamu kuba obokiriza mu democracy obo ino gikiririzamu ne Syria wekyali senga conditions zibanateeseganyako omu ku bosse ngazimenya abeera against international charters so fena tusobola jijja this dialogue yote tusobola jisuka iPod twagiganye naye ya UN tusobola jigana tusobola kubanga bonna abasatu ba Democrats we babeera kati ne bali ababiri nabo webali kwa nakugambye eno UN etulaka abantu batano kati baliwo mu kabinja kanaamu ne G77+1 okitegera webali kati senga Museveni yabadde ayina nambo banga ayina bargaining chip kati kali akabinja kabadde kagenda kubeera ati apa kabadde kayina kubeera ne upper arm kali akanaamu nakagi 77 ne since tekayina numbers kati kagenda kubeera nga kali dormant then ne bana bajidde wano mu UN China ne Russia no bagenda kubeera nga bali dormant kati bana abasatu be bagenda okubeera active yensonga ki be bawogola okuli European Union wano nakugambye bakulemberwa France era bakikirirwa France then UK weeri ne America weeri mwana mu UN kati bano babogola yensonga lwaki basembeza police yabwe gye bayita democracy tugenda mu protestive vote kakati tumukuba akalulu agaane ebivuddemu bana Uganda tusituke then bano bagenda kumukuba nga bayitira mu human rights yensonga lwaki UN eno ejidde mu human rights ne mugambe etteeka eryo togeza